abatambuza pokopoko bwe babeera nga tebali Buganda nga bali bweru wa Buganda bagamba NUP kibiina kya Baganda, kibiina kya Kabaka yekka. Naye ate bwe tubeere Buganda ate ba tribalist abewaffe bagamba we Bobi Wine alwanyisa Buganda, muze mubalaba nga bagamba Bobi Wine alwanyisa abantu Buganda bezimbye. Simanyi oba nze Kongo yenzimbye. Muze mubalaba. Ndi wano ndi mbana mawulire kambabuze mwakampulira ku radio yaffe y'obujjajja emirundi emeka, mwakandaba ku TV yaffe ey'obujjajja emirundi emeka. What does that say about you? Beni Kiwanuka yalina ekizibu kye kimu. Mukadde waffe omugenzi Andrew Takome Kayiira yalina ekizibu kye kimu. Bobi Wine complaining agamba bakamulaba emirundi emeka ku CBS oba BBS nga ababeerako, because ekibeera ku CBS oba BBS kuba ku discussinga Bobi Wine, naye gwe ba discussingako ate ye tebamwagala kukyala. So akifiiringa muli nti kati nze gwe mugamba nti nsosola ndi wa Buganda singa CBS kale yensuusuuta naye ensuusuuta abakola ki abankuba. Mujjukira ano ku bitaano bya Mpuuga nga bayita side emu ne bayitayo Abedi Bwanika, ne bayitayo Mpuuga, ne bayita Baagala, ne bayita balina abantu abe bayita Bamukaaku baani nga be bayita bokka. Naye nga bo bonna ebikompola betunuulizaani Bobi Wine ke kagulupu kagamba akasuusitibwa Mengo. So Bobi Wine complaininga ku ekyo n'agamba mwandirabidde ku ekyo ne mutegeera nti si project ya Buganda ngaye bakisiiga. Titulina akagulupu akatono ewaffe Buganda kebakozesa okupushinga tribal sentiments. Era bwe twabalaba ne tubagamba mwe tetufaanana nammwe, twe tuli bana Uganda. Yes, ndi musajja Muganda and I'm proud of it. Naye era tuli bana Uganda kuba abantu abatuwa amaanyi tebava Buganda yokka, bava everywhere. Era bwe nabeera president buli munda Uganda agenda kuba yenkanankana ne munne. Era n'amala n'agamba ne bwe twalaba abaagala okukifuula project nti nuupu, because oli waabakukuba asobola okukuba direct ne indirect, asobola okukubira munda ne wabweru. Era amaze n'ayilayitinga n'agamba we twalaba abantu abo nga baagala ekibiina kyaffe okukifuula Buganda Party twabagoba. Abantu abo ndowooza mubamanyi. Omuntu yali asinga okulaga nti nuupu ya Buganda erina okufuna share ng'Abaganda yali Bwanika Omugalatiya. Yagenda ye yali avuga idea eyo, agenda eyo. Naye okumanya Bwanika avuga nnyo agenda z'obusosoze, emabegako nabakolerako story nga Bwanika agamba nti DF kibiina ky'e Masaka tulina omuwandiisi gundi, tulina ani amyuka gundi, bannayi Uganda yonna erala neyo tatulonda, ffe tuli be Masaka Party, era it became a Masaka Party. Tufola bate bavuganya ku bwagwanga tebavuganya ki, because ye endowooza ye eri tribalistic ensosozi era ekoma Masaka. Bagamba mutubuulira mutya Katana mbw alwanyisa Museveni, mutubuulira mutya Lubongoya nti alwanyisa Museveni. Ayagala nga wonna wa Baganda, ye afeelinga comfortable nga yeetooloddwa abantu baggwanga lye. Politika eriti wamwe ngali kutukutuku avuga bwakubya akasuuti atudde maaso bamuyiribya eno wakubirako kajambo ku bantu. Oyo omuntu y'omwe yagamba nti ye tesobola kuzinira balonzi ne kakati bajja kumuyita mumulabe ng'atudde ku nkota y'ettooka ali mu kuwaata entamu za sefuliya ziri wali eri, ali mu kuwaata mmene sinakindi n'okusindika ekigaali. Ni y'omuntu mwe yagamba nti ye singa yalina obuyinza Ssegirinya Muhammad teyandibadde mu Paalamenti. Kati olwaleero njagala okubuuza bino byakola si bye bya Ssegirinya Muhammad bye yakolanga. Nze abantu bano mbeewuunya nnyo mwana wa maama. Abantu bano badde batubisa akatambaala ebbanga lyonna bo nga balina kakirasi mwe beeteeka nti olaba Ssemujju Nganda kyakola okutula kutukutuku. Okimanyi kifaananira ddala nga ow'ekitiibwa Sseggona.
Ndisegona yali agamba tebaziika tebakola kisigula ambulance kasaba muteekamu walukaga we bali namukuba entiisa n'agamba ngenda kugula ambulance si ekyo kyokka ngenda kugula n'etambuza emirambo kama mukulu yandigambye nga ye bamuyitaani Eriti yandigambye ngenda zimba amalwaliro muleme kufa bannaye naye yagambye engeri gye mugenda okufa mu kisanja kyange kino nga nzizeeko kanguleyo ku mmotoka etambuza emirambo ne ambulance kati ambulance ebatwalewa kuba abantu bagamba tewali malwaliro okitegeera ate bulijjo ogamba naye ekituufu amaanyi gali muggwe nange ffe abantu ba bulijjo ffe tulina akalulu kambabulireko kino ekintu nze nina omukisa mbaddeko mu Eriti mbaddeko mu bantu ba bulijjo mbaddeko buli wamu nyimbye mbadde mu ghetto yes mu ghetto kale mpitirayo buyitizi bati manyi obulamu bwayo abantu mbadde kololo mbadde ebukoto mbadde entinda abantu abasinga obutafaayo ku bya politics be bayita Eriti we bateekawo nti olunaku lwa kulonda ekkololo tewabana omanya bajja okulonda abikololo baba bawusigalo na bawusiboyi na basikaali bali bennyini bano bebalowooza nti bebasavinga ye olunaku lw'okulonda agirabanga holiday obutakola talabanga tino ono Eriti tino bannaye nkola maigigiz office nkola kinti kagende nonde. That explains why President Museveni yalina abantu bawe emirimu abasinga obungi abalina sente zigula zi smartphone ezibeera ne data ezibeera na buli kimu walayi ku live ya President Museveni it has no views ne waisawisa kiragiro nti buli DPC buli commander buli minister buli PS buli musawo buli musomesa awo na government bewe mulimu ne bagamba nti president agenda kwogera live ku da final channel mwenda muteekeko mwenga mu streaming ne wojiteekako butesinga internet yatambula tulaba namba ziba waggulu but they are not interested so no one should ever fool you mboye akolera abantu ba waggulu Eriti omukulembeze yenna omukulembeze yenna akolera muntu wa wansi yalina obudde bo my friend president agenda n'agamba wala president tukana okuyise etteeka nti waba ayogera TV ne radio zonna zimuteekeko omanya abamuwulira bantu ba bulijjo lwaki be balina buno bu TV bwe batasasulira babuyita bu free to air bwonna bujja kulaga my friend fa babeera ku DSTV abeera ku BIN tulina ku channels ndala nnyo fe tulaba because tuli banna mawulire twetaaga okumanya byagenda okwogera but ono omuntu wa bulijjo we bagamba nti Arsenal esamba nti gundi asamba agenda yekola ba president w'eggwanga yoyo ali ku UBC atalina pet TV ya kusasulira kino kintu kye kimu simanyi wanagamba bamba mukutte ensobi Katikkiro lumu yagamba nulaba abantu bali kuwalaji bali kumalwa nebogera ku kabaka abantu aba bali kuwalaji n'amalwa be basobola okulaba Katikkiro teriyo laba kabe kabaka yennyini teriyo Eriti agenda kubugiriza mutanda wali mu musana ndi bamusindike abere wati mu lubiri taliyo era wabazi abera invited mu katenti atayinza n'okugamba wajja kuba abantu banjijjamu abo Eriti Besigye yasinga obba kugamba nti the Eriti are the most useless people they don't vote they are not concerned they don't listen TV ze balaba ndala nnyo so semuji bakugamba iwaffe ekira akulowoozesa ndi no Eriti be bamulonda ababeera mu bikomera teri Eriti agenda kusimba line kuwa semuji because Eriti yamanyi omubaka talina mugaso gwonna mu parliament ya numbers tajja kujja kulonda amanyi president Museveni byayagala waba ina registered gundi yejjo kubeera bandu balina kuva mu kiwalimu eyo wansi ewa Pentipieri mu bikonde eyo bebazi n'obudde munnaye obusimba layini ng'asimba layini ng'ate ne polisi bwe mukuba n'emiggo
kati nze sebo nzije ne Range Rover yange mbompakinge ngende owo musirikale already njale muluma akutta olumundu lwe angambe pass here easy elite njogeranga nze elite. I can't do that. So no one should ever scare you. Ndi waliwo elite amuwaka lu tebakuwa fena fe tubadeko ne bakama bafenga be elite. They don't vote. They don't. Era balaba kali tugambe munabya bufuzi afunye aba boda isamwe galekana abuza abo bali kuki bati balekana kati wali wajja yewana muno nze kolera be elite abekira teri elite ekira alonda be elite ababere ekira kuba ne ekiranze manyiyo na namugongo sonde be elite ababere eyo ekisooka sibana nzalwa ko yakworo iro jazira banga zikutte Masaka Road osigazewa abana bo ababoda abo ku mizigo aberi kumareri bagwita mwala kyogo acholi quarters abo kati se mujubi yali ewanamu byonna abyo walira ku bantu bawulira ledi abatali banda mawulire naye teri edita gala kikomeraki mbwatozemo mukyala we n'abaana mbwajja kusimbira omusana mbwakulonde mbwalwane ajje mune sati mbwabawagizi base mujju elite barwanye no wa gundi ba ordinary. There is no that type of elite taliyo. So se mujuna yachi manyi wali yayogeranga yewana kyobola nabanja agabo mucheri mwe waji mulowooza Museveni agula otta because amanyi yengeri yokka abantu bana awawansi kyobola bagenanga ne president naberanga atambula agenda kulambula PDM nakebera owembizi 3 yoyo alina akalulu oyo wembizi 3 teri yali na farm erimu embizi 1000 mutwalo gwa mbizi oba gwante oba gwa mbuzi mbwagenda kusimba line va kubino byebalanga bino byo babita bwayi bichi ebyebera ku TikTok ebyo hataliyo teri musajja mugagga alina farm ye alina abakozi be 1200 gwogenda kusimbya line kuwa kalulu. All of us, by the way, nabanja yabagame mu musigale wa kambo temujanga Bobi Wine naze. Mugame nabanja. Mugame alo. Bobi Wine yajjanga wano nze nampangisa nga tuli mu nfuufu. Olunaku lw'eggulu bangaye yabaddewo. Naye nze nabadde ndi mu nkiiko zange endala. Nazze n'ennyonyi. Abantu ne bajja okunyamiriza wali ku nnyonyi. Kati olw'okuba abantu bamubuze we want to take advantage. Najja ku kisaawe ewali ennyonyi. Wabadde abantu abazze okukuŋŋaana olw'okulaba ennyonyi. Abantu be yazze nabo bonna abasinga baavudde mu bitundu bibiri. Yazze nabo okuva e Hoima mwamulabye ng'alina mmotoka nnyingi ne pikipiki. Abamu baavudde mu Bende. Abantu bawala abalabye Bobi Wine babadde bamulengera ku maduuka ng'alinga ekyapa. Tuvula abantu bamubuze kisaawe kibadde kikalu. Waneka kumuli kibadde kikalu. Yabuliddwa byayogera. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 da final channel kwoli nga bulijjo tobeerawo kubanga tuba updates ez'enjawulo okusinziira ku mawulire agatambula mu ggwanga Uganda. From my point of view sheno mugenda kuba mugiraba nnyo because kati campaign zezikuta kati tugenda kuleeta analyst ate nnyonyole campaign buddakiika ate nga mawulire olina okugabawa abantu buli lunaku. So egenda kuba nnyo endowooza yange
gyoyinza oborrowingako n'ogyewa oba naawe nonyongerako wali mu comment section nga obeera osobola okubeera nga oŋŋamba Nero oli mutuufu, Nero oli mukyamu, Nero ne kano kwongereko obadde okerabidde. Nga bulijjo tubatuusibwako Nana Herbal Mouthwash. Nana oyo nga ye nkugamba mukozese gwe wenna alina obuzibu bw'amannyo nga ganyenyera ng'onywedde ebyokyoba ebinyogoga nga osenye bino bivaamu omusaayi olina ekisu ekibi mu kamwa kozesa Nana Herbal Mouthwash yakakasibwa National Drug Authority era nga asangibwa mu drug shops, clinics, supermarkets n'obuduuka bwonna obulala osobola okubala nga butunda ku bbeeyi nsamusaamu. Ate gwe atali mu Uganda bwe batunda ebintu by'Abannayuganda ebweru eyo ojja kugenda olabe Nana alinnye ennyonyi, ojja kugenda obuuze Nana bamukuwe bulungi nnyo obe ng'osobola okubeera nga ddala mutuufu omukozesa weegobeko obwo bulumi oba kutawaanya. Hajji Yasini Kiza musomi wa dduwa gw'alina ebizibu eby'enjawulo naawe osobola omukubira ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo abe nga asobola okusomera ku dduwa. Olina ebizibu bakubanja imino obanja sente zo tezivaayo tolina mukisa ebintu eby'enjawulo empewo z'ekikazi kutawaanya. Hajji Yasini Kiza oyo mukubireko abe nga asobola okubeera nga ddala mu butuufu akusomera ku dduwa bangi bagenzeyo bagamba bikola naawe osobola okubeera omu kwabo. Olunaku olwaleero tutandise ne press conference Bwendi yakoze mu bitundu by'e Hoima eyo nga amaliriza paati eyo eya Hoima omanye ebaddemu omuliro mungi oluvannyuma lw'okubeera nti we yali agendayo Nabbanja yali asabye abantu beekweke bagende ku kyalo beekweke beebake mbw ajja ayitewo n'embuyaga ye ekitaasobose nabakolerako wano show nga akulaga nti Nabbanja alina akakodyo ke yakola ak'okubeera nga aleeta helikopita mubadde mukimanyi nti Prime Minister wa Uganda akolera mu helikopita emirimu gye nga agenda ekakumiro tebakyavugawo motoka akozesa helikopita. Ekyewuunyiza could it be a coincidence oba okubeera nti olunaku lwe yaliyo lwennyini mu kifo kyennyini Bobi Wine alina okukuba raali ate helikopita nayo puroguramu yali eraga okubeera. So Nabbanja yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti Bobi Wine yamala kubulula abantu n'awulira nti eyo Nabbanja apaakinzeyo helikopita ye n'agenda mbw agyekubisizeeko ebifaananyi. Kati Nabbanja yareactinze akatambika Nabbanja kankakuwe obe ng'osobola okumwewulirirako ku nsonga zino. Yajjanga wano nze nampangisanga nga tuli mu nfuufu olunaku lw'eggulu bangaye yabaddewo naye nze nabadde ndi mu nkiiko zange endala nazze n'ennyonyi abantu ne bajja okunyaniriza wali ku nnyonyi kati olw'okuba abantu bamubuze they wanted to take advantage najja ku kisaawe ewali ennyonyi wabadde abantu abazze okukuŋŋaana olw'okulaba ennyonyi abantu be yazze nabo bonna abasinga baavudde mu bitundu birala yazze nabo okuva e Hoima mwamulabye ng'alina mmotoka nnyingi ne pikipiki abamu baavudde mu Bende abantu bawano abalabye Bobi Wine babadde bamulengera ku maduuka ng'alinga ekyapa kyova olaba abantu bamubuze ekisaawe kibadde kikalu. Owulidde akakodyo ka Nabbanja kitegeeza buli lunaku omanyi oba oyogera ng'okola reported speech yo obanga weewozaako ababeera awo abawuliriza obulungi basobola okutegeera. Agambye Bobi Wine abadde talina abantu be yasanze ku kisaawe babadde bagenze kulaba nnyonyi. Kitegeeza buli lunaku tagendayo na nnyonyi tekitegeeza mu njogere ennyangu buli lunaku Prime Minister tagendayo na nnyonyi. Ne bwe yatudde n'agamba Bobi Wine ono ampisaamu eggaali naye kati ku kyalo kyange bw'anaabajja I'll distract people by taking a plane ku kisaawe helicopter. Kati ye yakabala n'agamba kati wano wenkwata helicopter n'engitwala ku kitundu abantu bajja bonna kudduka. Jjukira yabadde abasabye basigale ewaka namanya nti okusigala ewaka kisobola okuba ekizibumu n'abantu b'ekyalo wano era bagamba nti ennyonyi egudde ku kitundu gundi bajja kutambula bakulumuke bagende beekubiseeko ebifaananyi balabe ku nnyonyi. Kati ye kye yakoze naye ate nga mu kitundu ekyo ekyalo kirina ekisaawe kimu era we bandibadde olukuŋŋaana lwa Bobi Wine. Kati ye n'atwalawo ennyonyi singa ebadde ennyonyi eyo egendayo olunaku abantu b'ekyalo ennyonyi ye yezze naye agambye abantu bakulumuse bagende balabe ennyonyi. Saabalabye nalabye bantu ba Bobi Wine nga bali mu red. So ye Prime Minister akakodyo ka Bobi Wine obutamuyisaamu ggaali yagamba abantu bano mbasabye basigale ewaka naye tebajja sigalawo. Let me distract them kangende ntwale ye ennyonyi.
emirimu gy'ekakumiro bagikolera mu nnyonyi. Okay. Naye ffe twalaba birala. Naye kati Prime Minister ye mbu teyategeera nti ne Bobi Wine azze baamugambye yabaddeyo. Naye ate gwagamba baamugambye ate nakugamba yajja n'abantu ne boda n'emmotoka nnyingi. Kitegeeza teyabalaba baamugambye bugambi. Anyway, okusalawo kuli gy'oli, ani alimba ani akola ani ali ku ki. So Prime Minister yavuddeyo nannyonnyola bw'atyo ku nsonga ya Bobi Wine okubeera ng'olukuŋŋaana lwe twakola wano story nga bakulaga nti baalulemesa distractinga for some time era tuyinza okuba tetwavaayo bulungi nga netwandivuddeyo because venue yalimu poliisi yalimu ennyonyi yalimu buli kimu but still abantu baataninga up okitegeera. So ekyo katukirekaawo. Olunaku olwaleero Bobi Wine yakoze press conference eyo yavuddeyo n'akoona ku CBS ne BBS n'agamba abantu bano buli gyendaga bagamba Buganda Party, naye radio ya Buganda ne TV ya Buganda tewa Bobi Wine mukisa. Ekyo n'ekintu kizze kibaawo ebbanga ddene nga era abawagizi ba NUP oba abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu bavaayo nnyo ne bagamba naye radio y'obujjajja waaki erina agaana n'ebyana oba abaana n'ebyana nga nuupu eyisibwa bubi esosolebwa emmenga awo. Sijenda kugamba nti nze mbyogedde nga tebali Buganda nga bali bweru wa Buganda bagamba NUP kibiina kya Baganda kibiina kya Kabaka yekka. Naye ate bwe tubeere Buganda ate batribalist abewaffe bagamba we Bobi Wine alwanyisa Buganda. Muze mubalaba nga bagamba Bobi Wine alwanyisa abantu Buganda b'enzimbi. Simanyi oba nze Kongo y'enzimbi. Muze mubalaba ndi wano ndi mbala mawulire kambabuuze akampulira ku radio yaffe ey'obujjajja emirundi emeka Baganda baku TV yaffe ey'obujjajja emirundi emeka. What does that say about you? Beni Kiwanuka yalina ekizibu kye kimu. Mukadde waffe omugenzi Andrew Takome Kayira yalina ekizibu kye kimu. Kitulina akagurupu akatono ewaffe Buganda kebakozesa okupushinga tribal sentiment. Era bwe twabalaba ne tubagamba mmwe tetufaanana nammwe ffe tuli banna Uganda. Yes, ndi musajja Muganda and I'm proud of it. Naye era tuli banna Uganda kuba abantu abatuwa amaanyi tebava Buganda yokka. Okay. Bobi Wine complaining agamba bakamulaba emirundi emeka ku CBS oba BBS nga ababeerako because ekibeera ku CBS oba BBS kuba ku discussinga Bobi Wine. Naye gwe ba discussingako ate ye tebamwagala kukyala. So akifiiringa muli nti kati nze gwe mugamba nti nsosola ndi wa Buganda senga CBS kale yensuusuuta naye ensuusuuta abakola ki abankuba. Mujjukira ano ku bitaano bya Mpuuga nga bayita side emu ne bayitayo Abedi Bwanika ne bayitayo Mpuuga ne bayita Baagala ne bayita balina abantu abe bayita Bamukaaku baani nga be bayita bokka naye nga bo bonna ebikompola betunuulizaani Bobi Wine ke kagurupu kagamba akasuusutibwa Mengo. So Bobi Wine complaininga ku ekyo n'agamba mwandirabidde ku ekyo ne mutegeera nti si project ya Buganda nga bakisiiga. Naye era n'amala n'agamba ne bwe twalaba abaagala okukifuula project nti nuupu because oli waabakukuba asobola okukuba direct ne indirect asobola okukubira munda ne wabweru. Era amaze n'ayilayitinga n'agamba we twalaba abantu abo nga baagala ekibiina kyaffe okukifuula Buganda Party twabagoba. Abantu abo ndowooza mubamanyi. Omuntu yali asinga okulaga nti nuupu ya Buganda erina okufuna share ng'Abaganda yali Bwanika Omugalatiya yagenda ye yali avuga ID eyo agenda eyo. Naye okumanya Bwanika avuga nnyo agenda z'obusosoze emabegako nabakolerako story nga Bwanika agamba nti DF kibiina ky'e Masaka tulina omuwandiisi gundi tulina ani amyuka gundi bannayi Uganda yonna endala neyo tatulonda ffe tuli be Masaka Party era it became a Masaka Party.
Tufola bate bavuganya ku bagwanga tebavuganya ki because ye endowooza ye eri tribalistic ensosozi era ekoma Masaka tabagamba mutubulira mutya Katana mbwalwanyisa Museveni mutubulira mutya Lubongoya ndi alwanyisa Museveni ayagala nga wonna wabaganda ye feelinga comfortable nga yetooloddwa abantu bagwanga lye. That is not in Bobi Wine's nature. Bobi Wine abadde ne Nubianiri fena tumanyi Nubianiri musajja munubbi naye abadde naye banga ddene nnyo n'akola naye mu bulungi ennyo. Bobi Wine abadde ne Lubongoya towulirangako anything. Katusooke Bobi Wine mu makaagi. Bobi Wine alina babbi mukyala Munyankole Munyarwanda talina buzibu bwonna kitegeeza n'abaana ba Bobi Wine bakyotala lwakuba mmwe ba Isa temutegeera bukyotala. Obukyotala kitegeeza a mixture of two tribes. What comes out kyotala. So Solomoni, Subi, Shadraka ani awo omulala ye Shalom bonna baana bakyotala. Emukyotala between Muganda and Munyankole oyo Munyarwanda babbi. Kati omuntu ngoyo tosaba mugamba ndi ate muweyo mu West agenda bayisa bubi bakoddomi be lwaki aba bayisa bubi okumanya tali tribalistic yafuna omukyala nga wagwanga ddala. Ate Bobi Wine ono kankube n'akantu kano kuba Bobi Wine is a living example y'ebintu bingi. Tolina bw'ogamba Bobi Wine tali tribalistic. Bobi Wine abadde busoga natulaga bajjajjaabe. Bobi Wine abadde eyo mu West akulaze bajjajjaabe. Kanka kube muyinza okugamba neeyogeza. Njagala okubagamba bana Uganda, we are different Ugandans. Eno generation indala nnyo a generation eyenkwe yakaddiwa dda baafa dda abalala batana bakufa tetuli nabo era muze mubalaba nga tubeyubula ku mpola. We are trying to refine ourselves. Twagala okuleeta ekifaananyi ky'abana Uganda abatuukiridde. We want the best of every ethnicity. Tuli bana Uganda abagala Uganda yaffe era tubagamba tewaba muntu yenna yina abatiisatiisa nti Bobi Wine bw'anaafuuka pulezidenti kubanga Muganda ajja kubafa ku baganda bokka. No, Museveni just tayagala Munnayuganda mu challenging. Museveni mu challenginga approving it ye Munnayuganda. Nze ndi Munnayuganda bajjajja bange babadde wano Uganda ffe twasibuka wano Bunyoro. Nze ndi musajja muzira mbogo bwembe Bunyoro tuba bafuma mbogo. Ndi musajja muzira mbogo kabaka waffe Kimera yava wano Bunyoro. Jajja wange gwe bayita Kaddukayiira yeye tika kabaka Kimera nga amujja wano Bunyoro nga muleete Buganda okuli engoma tubolaba ffe tukongojja kabaka. Jajja wange omu bamuyita kitya Munyoro. Jajja wange omulala bamuyita Nabembezi kiba mu kigambo kya Lunyoro omwebembezi. So we are one and the same. Bajjajja bange abalala bali Busoga nabo balagako bwetagenda mu Northern Uganda era ajja balaga ne Rusiza. So nze ndi Munnayuganda, I am rooted in Uganda. Ndi Munyoro, ndi Musoga, ndi Muganda, ndi Mucholi, ndi Muteso, ndi Ugandan. And when I am president, the real meaning of being Ugandan is going to come out. So don't Ndozolabi. Bobi Wine ekintu ekya tribalistic kaadi ey'obusosoze tesobola kumukwatako because si ye. Bobi Wine alina manager we Lawrence Labeja yalwana ye muhangule management even before politics. Bobi Wine yatoloddwa abantu abamanga ag'enjawulo. Ate n'ebyo ebintu bya tribalism ebyo birinye eri mu politics oli omukadde fe ku ground obeera nekyaliwo ng'omuyita Mutooro nga mukwano gwo nnyo n'ogamba nina kyali wange Muna yanvugira boda yangolera chapati yakola buli kimu nga tolowooza nga nako nti ne Muna omanyi nina abantu abamu tubayita amannya nga galaga eggwanga lyabwe naye nga tomanyi na linnya lera ddala ate nga tokirowooza ngako nti Muna oba otegeeza nti Musoga nga okimuyitanga linnya nti Muna Mutooro okitegeera kati ebintu ebyo bya tribalism ebyo batera bye baagala okusiigasiiga bya kisiru tebiriiyo era tebikwata ku Bobi Wine at least mu making ye tekiriimu. But wali nga Bobi Wine acomplaininga ku CBS
CBS eno mujjukira ne yali ano yagamba Buuza Mayiga Medi Nsereko like kize kibaawo abantu ne bagamba naye bannaye tuliza program kirizo bagana naye saidi ya Nuupu ye yogerako ddi kuba show zikolebwa show zonna ezo ebyobufuzi mu Uganda tezidisikasinga muntu mulala yenna zidisikasinga Bobi Wine buli gwoleta kabe PFF kabe DF kaba naye ate waliwo omusajja yali Masaka eyo n'agamba tetugenda kumala budde ku muntu atalina buyinza tugenda kumala obudde bungi ku muntu alina obuyinza n'afutukumuka omugambo n'amalanga statement gye yagamba tetugenda kumala budde yamaliriza avuma hizi empute hizi disi netugamba omukulu agambye atalina buyinza omukulu ategeeza nti ono yalina obuyinza tetumanyi bumanyi tuwaduli awo nakolwajjo twagikozi ng'agamba ono teyasoma ono musiru ono honorable member such a person can just be empty biki obukyayinga bungi oyinza otya ovuma musajja muno kumanya alina abaana abakulu buli kimu gwe n'oyimirira proudly n'ogamba musiru we bakutuma ewamu abasiru omusiru aba ne kalina omusiru aba yavuga esikaledi ku myaka egyo omusiru aba yakuba embaga mu Lutikko Lubaga nga Archbishop yagimukozeeko omusiru like what was statement omuntu zakoma n'ogamba if that is the twist of obusiru I think I better be a musiru okitegeera like bakuvuma ekintu n'ogamba naye omuntu adisikasinga ono naye ng'ate gwe obadde ogamba omusajja oyo mugezi naye nabagambye kiva ku bukyayi kiva ku kasajja kati obanga olina akasajja ku mutima ne kakaddiirako muganda wange tolaba nti osobola kuba politics tukkiriziganya we all can't believe in one ideology that is why there are so many different political parties ne bakiyita multi-party political dispensation buli omu alondewo kyawagira wobanga olonzeewo kyowagira kiwagire n'omutima gwo abalala tobavoola nze mbeera wano nabagamba ame Muslim Christian teri lunaku lwe ngenda kuzuukuka ntandike vumirira musamize waba talina kyankoze okujjako empulira emboozi nti omusamize yasaddaase omuntu eŋŋambe naye omusamize ate oyo asaddaase si bonna ogamba mwami gundi ono yakozebwa okitegeera naye omusajja akulaga nti munyiivu nnyo kimuyisa bubi nnyo era byo statement byowulira nti Bobi Wine wafuuka president nze wakiri awo mpaŋŋanguka nengenda mwikiza yiro nga ffe tubaddewo emyaka mingi abamu tetulabangako gavumenti endala okitegeera Abannayuganda abasinga naye tetunadduka kugenda mwikiza yiro kale yes abamu badduse but nze nkitwala ng'okuwagira omupiira I support Arsenal okuva 2000 when did Arsenal last win a Premiership trophy 2002 ng'okimanyi nti Arsenal erina kati abawagizi abalina emyaka 2 nga tebagirabangako ng'ewangudde Premier League laki awi abagirabako tuli bamukisa but God is great omwaka guno abantu bagenda kugiraba ng'ewangudde tugambe nti wayi sebo gokuwangala naye tulwisize emyaka 2 mweme nafa abagiraba tusobola okuba tetwagitegeera na bulungi nnyo gomanye emyaka 2 okujongera ku muntu nti omuntu oyo talabangako ku ttiimu yenge wangula ekikopo naye nga agula omujozi n'akolaki kyekyo ekizibu Arsenal kyebadde etutuusizzaako titwebaza Katonda ku mulundi guno yatusumuludde tugenda kugiraba ng'ewangula Champions League wamu ne Premier League kati Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
mwagala omuntu amale kukoza myaka 3 nga wagira timu naye nga tadabanga konge wangula kikopo kyatuukawo no kuba Liverpool abamu baafa beyasaga ko myaka 3 ne batabangala koza nkaga tebagira bakongezemo okuwangula ekikopo myaka 3 naye Katonda amala najanukula naffe ku myaka 2 tulinze ekimala nego kimanyi ku myaka 2 ba presidenti babiri baba badde mu America ngaseno tewangula kikopo ndi buli omu ebisanja bye bibiri nabifuga ne banna towadde kuchika Katonda webale kutuleetera Jokarezi hatugendo tuyamba tuwangule golo wadde afubitikayo nfubitisi naye kasitazinywa newe nabanga golo yetagisa kutebesa kutu ng'okutu kwe kugenda okutuwangulira ekikopo ku mulundi guno tujja kukkiriza tugiwangule mu mbeera eyo balenewe CBS mwetereze kubanga olaba abaana babeera banyiivu wala omukungu ng'alina byayogedde omukungu omu yali eyo ku misinde naga tetugenda kukkiriza gaali wano kama ani amugambye abantu bagenda kugira ku gaali abantu bajja ku bigere bajja kugira mu mamotoka batomanyi yali ategeeza so obukyaye buliwo nnyawo Bobi Wine abukonyeeko yasobola obutabukoonako kati nga waali liida nti munaye ujja musanga enkya n'owekitiibwa nga basimayiringa naate kati ffe bariyo realist sifaayo oba tebanjagala oba tebakola kya there is nothing we will speak our minds okitegeera tubagambe nti bannaye CBS or BBS does not stand for Buganda. It stands for a business company. But the picture je basiga nti Buganda you get twawula bulungi nnyo Buganda kuzi company. Twawula bulungi nnyo Kabaka ku muntu omu aweredde obuvunanyizibwa okukola emmengo. Okitegeera. So kyobola abaana bannu bo bangu okuteeka mu level mwogwana mwojjidde mwe bakutweza. Bagamba kati ono akola bukozi mmengo naye si mulangira asembayo kati walaga olabye Kabaka mukamwa Kabaka abaana bamumanyi okitegeera anyway ensonga ndoza bwe bunyolo mubitegedde naye omusajja yakubye hoima omusajja yakubyeyo kakumirowa naye waliwo akantu ke batategedde akantu akali ewa ene wali border ya Uganda ne Kenya ebusiya abantu okulumba hoteli kabadde kazeemwe hoima eyo poliisi nebalabukirira nebagoba ku nguudo zonna ku hoteli Bobi Wine we yakoze eki we yasuze jukira nabagamba nti ekintu kibaawo abantu balina kiteeka mu challenge kati abayi hoima babadde basazeewo challenge eyo bagimenye naye poliisi yabalabukiride mangu nebalemesa okukakola naye nga maybe iwalala banasobola okukakola yagikubye Western eyo yagisabudde anyway mukweyongerayo Joyce Baagala omanyi kwabadde kwewandiisa olunaku lwa jjo ne leero Joyce Baagala yewandiisizza naye Baagala ono oba musoga abasoga nno bamaama bange nange ninga Bobi Wine nina bamaama buli ebusoga bukojja embalala Rwanda I'm everywhere embale twambuka like nina relatives mu buli region obaka nanti sirina embalala obaka nanti sirina mbale embale nayo nina obaka nanti sirina busoga Nandi nembarara ntoka paka Rwanda. Nze nabaganda banga Banyarwanda. Tata wange was a strong man. He crossed borders. Nigga crossed borders up to Kigali. He was a strong man. I think I should emulate him in crossing borders. Oh, boundaries. Mzee humula mirembe naye. Kale twatuuka paka Rwanda nga taata ona kegeze nyago atambula ba ayo sirikira dogale mzee. But anyway, I'm like Bobi Wine. I'm everywhere.
Zozo nomi. Chobola balalo bakwano banga bambembera nabo ne bambuuza mu Lunyankole. Ne babagamba atamanyi Lunyankole. Iyo mwana wa fono. Nembera mbasoga wayi. Na omusajja amanyi Luganda na Luzungu. Pozo olutolo nalo yakayagala okuyiga wano. But Bobi Wine bagala inake yagambye bannaye waggulu Kyagulanyi Center mu Robert naye muzukulwani n'olwekyo ekyokukola ku bwa president mukola ki kubanga mungambye abali wano mwenna abasinga muli ba NUP naye ne bw'obeera wano nga toli wa NUP wulira kino bw'obanga oli wano ng'oli wa NRM nga tonnajjikira njiri ya nkyukakyuka nkuleetedde amawulire ag'essanyu ffe nga tututte obuyinza tugenda kubalabirira bulungi nnyo tetugenda kuwolera ggwanga tetwagala kuwolera twagala bwenkanya mubeere bamativu mubeere bakkakkamu mutuwagire olw'enkyukakyuka kubanga mu Uganda empya nammwe mujja kugyeyagaliramu bana NUP mwenna abazze wano abatatidde nga mulina omutima omugumu n'omutima ogwakwagala enkyukakyuka bannaye mbeeyanziza mu ngeri ey'enjawulo ya NUP. Simanyi kyatuuka mu mutwe gwe n'aba n'emputu empitirivu either nga kino kyakola akikola kuba si mutima gwe kyegugamba akikola kunoonya kalulu kuba there is a time when the NUP needed Bagala's voice in this manner with this energy Bagala kept silent. Okitegera nga bamwetaaga ayogere bw'ati Bagala yasirika n'asirika bali ku bitaano bagamba bannaye mukube ebitaano Bagala n'asirika nti oli best friend we gamba naye Bagala kati ate tutuuse president abadde mube Mityana agambye ambuleera era yagamba bangi bagenda kwogera nti Kyagulanyi naye mukimanyi wolaba ambuleera tiikinga kati Bagala wagamba waggulu mukimanyi naye wano wansi mulondeze ndi ku mupiira kati tumukolere ekibagala. There was a time when NUP needed your voice in this manner. You kept silent, madam. You kept shunning NUP. You aren't appearing at the headquarters. You remained silent when everyone had high hopes in you. Now, you are doing the right thing at the wrong time. Ekinuma kiri kiti nti woba alabye nominations zino lunaku lwajjo olaba amaanyi g'Abagala genkanankana n'aga Bbosa almost the numbers zezimu but kuba ne baagala kugamba NUP abali wano bangambye mwe musinga wano akola mistake yemu kumenyamu kalulu okitegeera amenyamu akalulu ke NUP na Bbosa naye agamba nange banaye ndiwe NUP akaluka kano bakamenyamu ebati kitegeeza n'abakoobadda bamuwa opportunity kubanga akalulu go kamenya we bagamba nti bannaye tutiikinga ambuleera Bagala abakoze ekintu ekituufu mu ssaawa enkyamu which makes the work nti ye tajja gifunamu kuba kati kubwa president amaze okutugamba mulondewa Bobi Wine kitegeeze NUP awo agikoledde kyokka ate senga omuntu alonda Bobi Wine n'agamba naye Bagala ye yaŋŋambye ewamu oba otiikinze bajja gamba president afunye obululu mitwalo ngameka agayinza okuva mu Mityana eyo mitwalo nga 9 bawera akakadde Mityana simanyi I don't know the population ya abalonzi the number ne bagamba Bobi Wine afunye mitwalo 9 oba akakadde mu Mityana Bagala yajjeyo obululu emitwalo 3 na Bbosa ajjeyo obululu emitwalo 3 kitundu okitegeera
mu constituency kwa kati wano Mityana rogedde wona n'ebitundu ebyabati mu constituency zaabwe ne bagamba n'abakooba afunye obululu emitwalo 3,855 nga wogatta obululu bw'abaagala n'ogattano bwa Nabbosa gibe emitwalo 6 almost emitwalo 7 naye ng'omuntu abaliddeko akalu afunye obululu emitwalo 3,800 nga buno mubumenye wano omusajja omuntu ne wakuwangulako akalulu kamu abakuwangudde kuba gundi asobola obuza obululu emitwalo 3 n'abakooba asobola obbuweza NRM wadde nafwe Mityana batosobola gamba nti tasobola kuweza obululu emitwalo 3 asobola mmwe muwadde musobola okuweza baagala teyaweza emitwalo 8 luli baba yajiweza 8 wakale 6 naye kati mugenda bogabana kuba waliwo abagenda okugamba wali ambolera tiikinga nabeera abagamba baagala yasaanidde so n'abakooba abaafunye akalulu kati ate buli omu akyuzinga munne nti nno munnaaye alemeddemu bali bakolera gundi we malayo akatambi kano baagala alinga akugamba nti Nabbosa mwebale nnyo mwebalire ddala na nnyo aba National Unity Platform abeesimbyewo ku bifo ebyenjawulo abavuddeyo olwatu okulaga obuwagizi bwabwe gyendi omukyalo ono yabadde sekenda wange nga neewandiisa wa NUP ate omwami ono ye akulira akaweekube wa kampeyini zaffe naye wa NUP ate mukulembeze nolwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala njagala ndowooza olabye kyekikulaga lwaki baagala teyagenze mu muti omunene gurawundi y'amaanyi ge gali ku NUP because abalala baasaze nga tugenda okulaba naye president yatugamba wolaba mbolera okola ki n'agamba bangi bagenda kugamba nti bampagira mu bawa akalulu naye ng'ekyo yaddala tebampagira kuba senga ebyobululu biggwa ne bagamba baagala Bobi Wine akuyita emagere tajja kujja jigashi ZMP bamugamba bakuyita ku kitebe sirina budde nja kudda ku kimakadi baagala mbadde toyogera mbadde nfiirwa nnyo biki naye okuva ebitano ebyabwawo ebiti baagala alekerawo okufiirwa baagala yaguma yakyala ku buli TV yakyala ku buli radio ng'enjiri gyasindika si ya Nuupu enjiri asindika mukwano gwe neni n'empulugu oli mukwano gwange politics yatusanga omukwano gwe nina ku mpuluga mungi muyitirivu guyiika wekubanga mungi nnyo wegutyo nga ddala wali genuine nga wali tokola kubanga ati at that time yali kola politics kyali kya politics kitegeeza omukwano gwali aside teri agambye nti oli mukyawe but do what your party tells you. Why are you doing what your party didn't tell you now? Kuba party yagaba kadi ngejiwa Nabbosa yalina okusabira akalulu Kyagulanyi anti naye mbuuza nti omuti omunene guli awo osobola okweggama mu muti gulinga mbuleera ate gubikkana wane nosinga mbuleera wadde oyinza okubeera muladu nekkubira baagala simanyi ajja kukitubuulira baagala omukwano gwe ku mpuuga ku luno gwaggwawo n'oteggama mu muti sedduge okitegeera balenewe ekyo kye yalabye Nabbosa ye yagambye eki Nabbosa naye nno naye agamba abadde bagezaako okulaba nga Nabbosa ekyagala tanominatingibwa nenzirako ebbali neŋŋamba yiba agamba munafu lwaki balwana okuuka ejjenje naye twebaza Mukama nti bwe tubadde twakatuuka emmotoka ne bagisalako bwekiri tubadde twakatuuka emmotoka ne bagisalako nga baagala nze nga bwomanyifu aba NUP President yatugamba twebeereremu n'esooka n'empeta n'endya kava n'ennyingira tebalabye wembise dreva wange bambi yabadde emabega ye ne bamutwala n'emmotoka ne bagitwala naye twebaza Katonda nti kye babadde balemesa ate kituukiridde omubaka omukyala ddaka ava musujju
Nabbosa naye awera bonna bakulaga nti Kukyagulanyi kwe batakola ki kwe batava naye ku bifo bye bavuganyako buli omu agamba wanzi. Anyway, waliwo akabadde kanzise omulwadde omusawo ali abalwadde Bwanika dokita ali abalwadde be. Dokita Bwanika ye dokita ali abalwadde be okimanyi ekyo? Okutulambulira madamu Veti dokita ali abalwadde be. Waliwo ezo zokoma okutegeera ti dokita Bwanika ali abalwadde be. Madamu teacher banaye ekitundu kyaffe ekyemukono madamu teacher mumwakalu mukamuwere eddala naye wali wakomye naye omalangayo mangu tubadde tugamba omusajja ali abalwadde tabanga Hamuza. Dokita Hamuza teyali abalwadde be. Owe penti pieri ku bikondo kati wadde walowooza Hamuza ki? Mwe mukola nze nkola nze mmanyi dokita kati gomanyi dokita Hamuza gwenda wa owe penti pieri ku bikondo owe nasana ku mabito Hamuza omutuukirivu owe mpigi ku bikondo yali omulwadde. Anyway, Namuza amaze nakitereeza ndi akambi kube mbimale agamanya akatekalwadde nnyo mu kasale era bw'agira tukuweereza ku kiwumba ky'omulwaddewo. Dokita Bwanika omusawo ali abalwadde be yesoga radio station n'agamba bw'ati mukirabye twabagamba nti muteese n'omusajja mugaana okuteesa kati mulaba kyabakola eyo namba emu. Namba 2 n'agamba mubadde mulowooza tetumanyi nti mufunamu ssente era mwagala abantu abo babeeyo. But anyway, Veti dokita aba ali abalwadde be kubanga wajjanjaba akakoko ne kagaana naye akabuziko akasaze n'akasolo kange n'akasaze kaganye okuwona naye n'omusawo ajjanjaba obulwadde bw'ebisolo ng'ali abalwadde be naye taweneka kuba gwe oba omanyi obulwadde obuli mu nnyama eyo si bwe kiri sisuubirayo Veti dokita ayinza kulya abalwadde be kuba aba amanyi obulwadde ffenno abantu babulijjo agamba enkoko ndwadde gisale nga tennafa n'olya si bye bivaamu chicken pox sleeping disease enkoko zibeera manye enkoko erwala omutwe gwe gusooka okuggwamu amaanyi enkoko endwadde ogirabira ku mutwe ekoleeto naye enkoko ennamu omutwe guba gukuti benyiinya wano eba yeepiika naye kasiti erwala nga yeebaka etu era otegera enkoko endwadde kati neewuunya omulwadde ayinza okugamba omulwadde wange oyo munsalire mulye n'olwo luguwe okola basaasoma ba Veti dokita olwadde nandibamazeewo nandiridde awo najagala ennyama nandiridde abalwadde yonna buli ojje wange omulwadde omulya. But anyway, that jokes aside, madamu tekyali asaaga mu busaazi oba yali annyonnyola ddala ekituufu. Katwogere ku bantu abagenze mu muti Sseddugi oguli mu dokita ali abalwadde be. Seggona omuti yagwambadde Nakandi Seggona wa Busiro East Nakandi Nakawa East naye omuti yagwambadde Musiri David Makindye West omuti yagwambadde Mpuuga omuti yagwambadde awo nano bali mu Nuupu Bwanika yennyini omuti n'agwambala. So Nuupu ekibiina ky'obufuzi ekyetondawo kyokka tekinamu ekyava but DF yavudde mu Nuupu
ngawola A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. UPC yavaamu ani? Yali okuvadda teyavaamu NRM. Museveni oli wa UPC NRM yava mu UPC ne DP ne bakola NRM. Okay, bebo bannaffe abaavudde mu muti naye omuntu yasinze okudisappointinga abantu yabadde ono omukulu ye Musiri. Katambika musirikali wa Bobi Wine yajjanga wano nze nampangisanga anakanabanja ka musirikali wa kaka mubine ebipya byonna byonna ebiriwo lwaki DF mulabikanga abantu ebibiina bingi byantukirira oba otunulidde DF kibiina kitonaawo oli mutumu ebibiina bingi byantukirira naye okubiwuliriza ewaliwo kibiina kiri ku ludda luvuganya kamukitantukirira nayinamu nkubye nange byeŋŋamba nti kino bwe kiba tutambudde nakyo okusinziira ku political ideology nja kukola ki nja kukola nakyo. Ebibiina ekyasooka okuntukirira yali PFF tugenda mu mpuliziganya tuba tukyawuliziganya ate ne tulaba nga akikulembera nga pulezidenti waakyo ate najja n'ayendosinga candidate amvuganya nze gwe nalekera mu 2021 ng'ate naye yakimanyako twalina endagaano kati bwe tuba nga tukyanogotiatinga nga gwe pulezidenti n'okola ekyo kiba kitegeeza obreachinze talks. So ekibiina ekyaliko awo ye DF of course ne FDC yantukirira linalimbadeko FDC yantandika so nasalawo okugenda ne ensonga nti nalaba bingi bebagera naddala akikulira nja kwogera emiliyoni egitano ezampu zayisibwa constitution naona Musiri kitegeeza ne mu DF taliyo nti ayagalayo yali ali muntu eseganya ne PFF agenda okulaba Lukwago ayenda osinga Sewanyana kati awo n'agenda n'obusungu n'okuva mu Nuupu wa busungu sekane mu DF bamunyiiza ajja kusibira mu NRM kuba abava mu DF tebagenda mu NRM. So Musiri ono ye kati awo atyo waayise Musiri tayinza kusimatukawo Musiri awo waayise. But anyway, waliwo omubakazi okwewandiisa sibajjidde mu helicopter. Omubaka waliwo omubaka ajja okwewandiisa nga gira mu helicopter. Weeyo gomba kankakuba akataano. Abaana bamutaddeko ekiyita waggulu tega wansi ono agenda kubabba tajja kumanya constituency ziruma abantu ate abeera mubire mu bbanga olaba jabuzi kwesimbawo n'ajjidde mu helicopter ono anaamanya ebizibu by'abantu dda sisuulira so ono ye bwatyo naye mbadde nkyebuuza mubaka ki oyo nga wano Kalibi Simbwa helicopter eringa ey'amagi
ZTRTB byebyo kali Disimbwa ajiddemu helikopita n'omutigwe Sedugge alabika si wamuti ndaba ali mu white oyinza olowooza wa Nuupu naye ate si wa Nuupu kali Disimbwa anyway akatambi njako eyongera okategeera wano wetulaga mu kalulu wano wetuli waliwo omubaka omu amuyita Ssemujju yagamba ye abalonzi be yali ayogera ku Walukagga naye temuleeta bantu ba Kiboggwe bantu b'Ekiboggwe babeera awo bayimba kadongo kamu nze ne kubi ab'ekira bantegeera nze ne siziika sina kyenkola kya bulijjo just ngenda mu parliament ne mbabuulira n'atulaga nti ye wa kitalo nnyo talinga Nabbanja azina amazina nga bw'agaba emiceere tugamba kale akalulu wano ekamutuusizza ow'ekitiibwa OPNTP eri entebe ku bikondo kira ku bikondo yajjedde ku tukutuku ne tugamba naye omubaka olaba amakaagi n'olaba emmotoka zaavuga ku tukutuku abeera ssennyo omutindo abeera azeemu okwebuzaabuza okulaga nti ali wamu n'abantu naye ng'ate yatulaga si wa abantu wuuno politika eriti ng'ali ku tukutuku avuga bwakubya akasuuti atudde mu maaso bamuyiribya eno wakubirako kajjambo ku bantu oyo omuntu y'omu yagamba nti ye tasobola kuzinira balonzi naye kakati bajja kumuyita mumulabe ng'atudde ku nkota y'ettooka ali mu kuwaata entamu za sefuliya ziri wali eri ali mu kuwaata mmere sinakindi n'okusindika ekigaali nagituulako y'omuntu mwe yagamba nti ye singa yayina okuyandibadde mu palamenti kakati olwaleero njagala okubuuza bino ngenda kitanka si bye bya Segereja Muhammad bye yakolanga nze abantu bano mbewuunya nnyo mwana wa mama nagendera ku booda kuba nalina okudda n'anavuga tanka era neŋŋamba sijja kuddirayo ku booda ku sayiti kaninnyeko ku tukutuku ndabe abatukutuku bano omanyi walina engeri gye bakavuga the worst place you can ever see oba the worst machine oba ngiyite ntya nalula ku tukutuku olunaku lumu tukutuku yandama the border eri so comfortable compared to tukutuku tukutuku eringa etali muzishoko buli kannyako okuba katuukirawo ku spinal cord naye olaba akalulu kano ka bbeeyi oba katabbu nnyo abantu bakaagala eyagamba ntajja kugaba muceere we bakugamba okugaba omuceere n'okutula ku tukutuku olondawo ki ogaba omuceere tukutuku bannaayo ezo zemulaba abantu abo ze bavuga tukutuku ekoona obanga omuntu era we nange we nalabye omubaka ng'ali ku tukutuku neŋŋamba eri abo ba electorate baabwe abakera ku makya ne babalonda kubanga olwaleero ne wetukutunulira palamenti eyo ekulemberwa Anita Amongo ne lead of government business nga ye Nabbanja ddala mazima mubaka ky'owensa agenda okukola era agenda okutebolinga policies ezigenda okuyamba bannansi fenna tukimanyi bulungi nnyo nti poliisi yonna etagenda kuyamba General Museveni ng'egenda kuyamba munnansi tesobola kuyita mu palamenti amendment season ezi zibadde teziyamba muntu wa wansi zibadde zifivalinga General Museveni kakati olwaleero njagala otunula weebuuze nti lwaki Abudu Katuntu Ssemujju Nganda Segona Akalyama Mathias Mpuuga Nsamba Asumani basaalirwa babadde bateekebwa ku fulo ya palamenti nga be baweebwa omwagaanyo okwanja ensonga ekyo njagala oddemu amagezi okitegeere nti kino kibadde nga tekiniko kakati olwaleero okeera ku makya n'okkakkanya abantu abakulonda n'obalaba nga abatalinaamu magezi n'otuuka n'ogamba kakati Walukagga musindika mutya mu palamenti mujjayo mutya munnamateeka musindikeyo omuyimbi naye neweerabira nti abantu babeesize emyaka 15 ku 2 naye tewali kikyuseewo tewali kyemukoze kyanjawulo kakati babagamba munnaaye awo si mulimu obuweereza ekisanja ekisooka n'ekyokubiri n'ekyokusatu vaayo tutrayingeko omulala mugamba nti abo tebategeera byabufuzi si be balina okubeerayo eyo kakati olwaliro Ssemujju Nganda okirabye tetukikwetaagisa odde okola ebyo olaba Ssemujju Nganda kyakola okutula ku tukutuku okimanyi kifaananira ddala nga ow'ekitiibwa Segona
Ndiseggona yali agamba tebaziika tebakola kisigula ambulance kaza bamuteekamu walukaga we bali namukuba entiisa n'agamba ngenda kugula ambulance si ekyo kyokka ngenda kugula n'etambuza emirambo kama mukulu yandigambye nga ye bamuyitaani Eriti yandigambye ngenda zimba amalwaliro muleme kufa bannaye naye yagambye engeri gye mugenda okufa mu kisanja kyange kino nga nzizeeko kanguleyo ku mmotoka etambuza emirambo ne ambulance kati ambulance ebatwalewa kuba abantu bagamba tewali malwaliro okitegeera ate bulijjo ogamba naye ekituufu amaanyi gali muggwe nange ffe abantu ba bulijjo ffe tulina akalulu kambabulireko kino ekintu nze nina omukisa mbaddeko mu Eriti mbaddeko mu bantu ba bulijjo mbaddeko buli wamu nyimbye mbadde mu ghetto yes mu ghetto kale mpitirayo obuyitizi bati manyi obulamu bwayo abantu mbadde Kololo mbadde Ebukoto mbadde Ntinda abantu abasinga obutafaayo ku bya politics be bayita Eriti bwe bateekawo nti olunaku lwa kulonda ekkololo tewabana omanya bajja okulonda abekololo baba bawusigalo na bawusiboyi na basikaali bali bennyini bano be balowooza nti be basaavinga ye olunaku lw'okulonda agirabanga holiday obutakola talabanga tino ono Eriti tino bannaye nkola maigigiz office nkola kinti kagende nonde. That explains why President Museveni yalina abantu bawe emirimu abasinga obungi abalina sente zigula zi smartphone ezibeera ne data ezibeera na buli kimu wala ikola live ya President Museveni it has no views ne waisawisa kiragiro ndi buli DPC buli commander buli minister buli PS buli musawo buli musomesa awo na government bewe mulimu ne bagamba nti president agenda kwogera live kuda final channel mwenda muteekeko mwenga mu streaming ne wojitekako butesinga internet yatambula telaba namba ziba waggulu but they are not interested so no one should ever fool you mboye akolera abantu ba waggulu beeriti omukulembeze yenna omukulembeze yenna akolera muntu wa wansi yalina obudde bo my friend president agenda n'agamba wala president tukana okuyisa etteeka nti bw'aba ayogera TV ne radio zonna zimuteekeko omanya abamuwulira bantu ba bulijjo lwaki be balina buno bu TV bwe batasasulira babuyita bu free to air bwonna bujja kulaga my friend fa babeera ku DSTV abeera ku BIN tulina ku channels ndala nnyo fetulaba because tuli banna mawulire twetaaga okumanya byagenda okwogera but ono omuntu wa bulijjo we bagamba nti Arsenal esamba nti gundi asamba agenda yekola ba president w'eggwanga yo ali ku UBC atalina pet TV ya kusasulira kino kintu kye kimu simanyi wana agamba bamba mukutte ensobi Katikkiro lumu yagamba nulaba abantu bali kuwalaji bali kumalwa nebogera ku kabaka abantu aba bali kuwalaji n'amalwa be basobola okulaba Katikkiro teriyo laba kabe kabaka yennyini teriyo Eriti agenda kubugiriza mutanda wali mu musana ndi bamusindike abere wati mu lubiri taliyo era wabazi abera invited mu katenti atayinza n'okugamba wajja kuba abantu banjijjamu abo beeriti Besigye yasinga obba kugamba nti the elite are the most useless people they don't vote they are not concerned they don't listen TV ze balaba ndala nnyo so semuji bakugamba iwaffe ekira akulowoozesa ndi no beeriti be bamulonda ababeera mu bikomera teri Eriti agenda kusimba line kuwa semuji because Eriti yamanyi omubaka talina mugaso gwonna mu parliament ya numbers tajja kujja kulonda amanyi president Museveni byayagala waba ina registered gundi yejjo kubeera bandu balina kuva mu kiwalimu eyo wansi ewa penti pieri mu bikonde eyo bebazi n'obudde munnaye obusimba line ng'asimba line ng'ate ne polisi bwe mukuba n'emiggo
kati nze sebo nzije ne Range Rover yange mbompakinge ngende owo musirikale already njale muluma akuta olumundu lwe angambe pass here easy elite njogera nga nze elite. I can't do that. So no one should ever scare you. Ndi waliwo elite amuwaka lulu tebakuwa fena fe tubaddeko ne bakama bafenga be elite. They don't vote. They don't. Era webalaba kali tugambe munabya bufuzi afunye ababoda ayisamwe gale kanabuza abo bali kuki baki balekana kati wali wajane yewana muno nze nkolera be elite abekira teri elite ekira alonda be elite ababere ekira kuba ne ekiranze manyiyo na namugongo sonde be elite ababere eyo ekisooka sibana nzalwako yakworo ero jazira banga zikutte masakaroni osigazewa abana bo ababoda abo ku mizigo abeli kumareri baguyita mwala kyogo acholi quarters abo kati se mujubi yali ewanamu byonna abyo walira ku bantu bawulira radio abatabi banna mawulire naye teri edit agala kikomeraki mbwatozemo mukyala we n'abaana mbwajja kusimbira omusana mbwakulonde mbwalwane ajemu ne sati mbwa abawagizi base mujju elite barwanye no wagundi ba ordinary. There is no that type of elite taliyo. So se mujuna yakimanyi wali yayogeranga yewana kyobola nabbanja agabo mukyeri mwe waji mulowooza Museveni agulawo tap because amanyi yengeri yokka abantu banawa wansi kyobola bagenanga ne president naberanga atambula agenda kulambula PDM nakebera owembizi 3 yoyo alina akalulu oyo wembizi 3 teri yali na farm erimu embizi 10 mutwalo gwa mbizi oba gwante oba gwa mbuzi mbwa agenda kusimba layini va ku bino bye balanga bino byo babita bwayi biki ebyo bibera ku TikTok ebyo hataliyo teri musajja mugagga alina faamu ye alina abakozi be 1200 gwogenda kusimbya layini kuwa kalulu taliyo. So no one should ever fool you nti amanyi nze ngalina mu elite. The elite they don't determine anything politically. Free vote they can determine through policy ndibateese eyo gola ba motoka za government meka ku weekend ngazi kale ngazili yao zigenze kuba akalulu. They don't vote. Naye badano ne babalimba nti bebategerede gwanga ono omuntu wa ghetto yo ategerede gwanga ya salawo gwe babuza ne bagulirayo obufuta na yalina boda ye jakenda akakalabula ku lugudo mumuno awagira omuntu fe tulaba abo nga bajja Favorite. Obaje tugamba tuvira abalalu bayisewe piki byao. Ngeza kokolaga endowooza ya elite. Me, I will be everywhere because I'm a journalist. I need to know the reality. But wenzira mu mind ye elite. Wendeka ko TV. Wenzo kubuza elite. When was the last time you watched UBC? Kabimanyi bana ba DSTV ba tebala bebyo bintumbu solo team tebabiraba kyamgera omuntu abera ata ku TV nawe mula nga gwe tuddayo mu office olowooza naye abiraba naye tabiraba agenda okubiraba nga balese file omusango natuna where is this they want TV ayinza okwogera wati nga amaze ebbanga nga tabiraba. So elite se mujju yamaze n'akitegeera n'agamba esawe owatukutuku yantaasa tujja mulabako ne ku kigaali ne ku maanyi ga kifuba kati yawo yagalira Bobi Wine ya abantu baba baddemu abakubyemu endongo abadde president waabwe abalimu munda akubye boloka okimanyi Bobi Wine nyumba ye yagizimba nga yekubira boloka mukitegeera. So babadde bano abantu beebuuza naye obwagazi bwonna abantu bwe balina ku Bobi Wine buvaawa. He's among them. He's them, not even among them. Ye bo. Then wajjayo ffe abali exposed diko nenga tulina bakyali bafa basigalayo wansi tubabuulira nti kyemuliko kye kituufu
kikyo kyennyini. So eritisa mujju mujja mulaba ku tukutuku, mujja mulaba ku tukutuku. Sewanyana Lukwago tetwamwogeddeko ali ne Mulusiri. Sewanyana twali tumanya agenda kujja ku DF oba ku PPF, yaze independent ku mupiira naye ate omukwano gumuyisa mukabo ne Lukwago. Awo mukyala Mara naye yewandiisizza, Mara Zahara yewandiisizza. Ndowooza for now katusoke tusigala awo. Waliwo yabadde show gye twakoze jjo ku kwani ono omukulu Nsereko nga oli agamba government webe ekoze endagano ne company temala gakyusibwa nga mugamba regimu wekyuka endagano ezo zonna zisooka ne zibeera ku hold si nti nno zivuddewo, wabula oli agamba we need to review those agreements. Tulina okuddamu zeetegereza, temusobola kutufuga nti munaye international law. Ne international law erina weetuuka n'esooka epozinga. Burkina Faso teriyo international law, ye nga yabistopinga. Once there is a regime change, no one should tell you nti tewasoma ndagaano. Kyosooka okukola ng'okyuse mu buyinza, olaba ne mu America babistopinga. Trump takyusa bintu. Twanozera nti America yo munaye yo nene Trump abikyusa. So abadde comment izaawo oba nagirabye comment gundi we yali tulina endagaano ya USAID ng'esaasanya ebisiike wano mu ggwanga. Trump we yajja teyazistopinga sente. Omanyi waliwo bweriiti obujja mu comment section ne wandika oluzungu mumugalonye Muzanero, you might be right, but there is something you people don't understand about international law. There is no international law once you have power. Osooka n'obistopinga ne batandika okugamba tugenda kuteekako sanction, tugenda kukola kino, bagamba I'm only stopping to review the agreements. Era yabeeramu ensobi nga bagamba let's revisit here. No one should ever fool you nti waliyo international law. Buli muntu akwata obuyinza kyasooka okumenya international law. Asooka n'agimenya n'agamba kampuni zonna nzigobye, nziwummuza, endagaano zonna ziri under review. Then you negotiate properly. Ekisinga okwewuunyisa, njagala kuddamu eriiti oyo mbadde mwerabidde. Ekizibu owanakasevinze ka comment yako. So yabadana yagambye Zanero you have exposed a lot of ignorance. Ningamba oba ono ignorance agitegeera atya. Omanyi muddeyo ne musoma ebintu ne mwerimba. Sebo, there is international law. Very true. Era bakuteekako zigundi sanctions zina biki. But international law yo kyekola, it just buys you time to negotiate better. Muteese bulungi. So sinti nonti endagaano gye mwasayininga eribeera wetu ate mu Africa wano waliwo akakodyo ke bakola. Okimanya abakulembeze ba Africa oba abakulembeze mu Africa muno bagenda ne bafuna ebinnyanya ebya kampuni emanyikiddweyo ne bajja ne batwalako ku kinyi ekyo ne bakikozesa, naye nga reality bebo bennyini nga oli akugamba nti investor ono muzungu kampuni evudde Germany nga bakulaga final channel nene nnyo eri munsi yonna, naye nga mbutuufu eri gy'olina yo endagaano ya yegamba we take 0.01%, naye wano mu biwandiiko bya Africa bali nagamba bya Uganda ebya Africa nga waliwo omuntu eyakwata kikampani n'akiwa erinnya ne kitwala almost 70%, naye nga tekiri nayo, naye n'olabako eriiti nga kewandiisizaawo mbu you are exposing your ignorance. You are reading things nga bivudde mu bitabo. First we are telling you reality. Nti endagaano ezimu abakulembeze ba Africa bazisayininga ne bateekamu ne brand names ezivudde mu nsi ez'ebweru, but when those brand names don't really exist there. Nga abantu bannaffe wano Baganda bannaffe Bafirika bannaffe bebeefudde mu bikampo n'ebyo, era wokifungula ennyo n'ozula nga buli ndagaano gwe weewuunye nsi kyesayininga endagaano zonna nga tezigifevalinga nti tugenda kukola amasanyalaze naye newogokoze newobanga tugakola ate ntugaguza, naye n'abantu ne bate bagakozesezza ate era tujja gasasula getutakozesezza
gwe n'ogamba ndi noono omuntu yateebwako liidika ne bwe n'omusirikale agenda sayininga endagaano nga tefevalinga nsi ye kitegeeza kampani eyo yaabwe naye baagala balage nti nno babba eggwanga nga bali batunze eri mu kampani. Bobi Wine is 100% right okuba n'endowooza ye nti 10% njagiwa bano because yakimanyi bulungi ali exposed enough okumanya nti abasayininga ebiragaano ebyo byoyita international companies na brands tebiriyo. It's just a name but bananyini be bano benyini babajje mu buyinza kati eriti mbo you exposing your ignorance. No, I'm just telling you reality nti ebyaddala nawe kenyini gwali eyo genda mu comment section wano tusayininze nye endagaano nga ziraga ndi Uganda yefiiriddwa ningo omuntu bamutereddeko n'akagombe ne batugoba ne ku luguudo mbu omukulu ayita agenda kusayiningira Uganda endagaano etagifevalinga ate obuyinza ebukyuka ate n'omugamba temukyusa endagaano lwagisayininga. Every president ajja n'amateeka kwakolera era ne reviewinga ne President Museveni yali ajja Uganda yalina amabanja mangi yayogera na ensi ezimu ezaali zituwoze n'agamba ne bagatusonyiwa lwa mpaka ne tutandika buto era president aliddako kyagenda okusooka okukola kyovola baze mpagira nnyo President Museveni waba yeewola ebintu okuva e China bwe tuba tusobola okufuna zi 1000 bypass biki ne tuzifuna okitegeera ne tufuna nnyingi nnyo nti China etuwoze tukimanyi bulungi once there is a change China ejja kafiiramu ate kati agenda kubeerawo forever and ever ali era myaka egivaako we walijja omukulembeze omulala China tujja kigamba sente mwazituwolanga bubi bannaye twetaaga okuddamu okurevisitinga endagaano zino in fact is awo ng'enkulaakulana esigala wano naye ndooza n'obuchina bugamba nedda temujja kukyusa regime ekizibu ekibeerawo ng'abantu babawoze nnyo mutuuka ekiseera nga bannansi baagala okyusa regime ng'ate ziri ensi zo zikuumirawo regime olw'ebbanja eryo yeyo disadvantage ebeerawo nti at times muyinza okwagala okukola politics wammwe naye ng'alimu foreign powers ezizannya nnyo oba nga zigamba tubateekawo endagaano yaffe eno temugikyusa neno temugikyusa neno temugikyusa kinulaba nga muba mukyusiza nga naye temunabye mukyusizza tofolaba wetaagayo omuntu nga Tulawole yagamba mugende buli omu ajje twogere bupya bwetyo badde my point of view we out.